tekuluma begatta bikimanyi buli njogera bagamba watekusobola kuluma tegusobola mpozi ngozina bubi ngo kusobola kuluma pina kati wenzi nambi bamulya kati mbalamu okoze botye nensigo ebyo biraba ine musota kyogunonye ensigo ne buleka byonna ate wala ekiba kinyuma ne gukuvema beka kati nedda ate obuli kati wali waba agenze kufuka wala bakazi abafuka bwe bati ali complicated n'obulimi tosobola na buulira omwano naye mpozi ng'ogulabye naye obatogulabye musala neguluma walabedeko ng'olikikola ne bakonkona sirina buzibu era ekyo kirala ekyo kyanjawulo naye musota woba togulabye toyinza guwulira nga ani akonkona neiba oli konka musajja bakusanze ani wano ng'oli mukikola bintu bibiri ebinsuula nina siriimu ani oyo nebya siriimu sebo nga bakyamusa bitokiriza nti omuntu amwina batamulabika nga akonkonye nga mbadde wa uwo baawo nakonkona salongo nakonkona kabula kali kati emiwunyo omusajja tosobola kikola we kaba kamanyira kenyini mutwale gy'omutwala bikola waliwo omukazi ogamba omusajja nagenda ewo omukazi ate waliwo abaana jasi abagenda ng'obugenzi ogenze wakawa haji gundi kabeera kawazira bayambasada vano paka nolugiranga nekefunya kakulekera bozo ate ne bozo nazo ziwotoka kine nyenjawulo era n'abakazi lwakuba omukazi gamba yinza obbaye nga talaga bolo zizibotoka twaze kola tutunda ttaka Jolo Property Consultants wano waliwo okutunda ettaka poloti ya 2 meka 2 banks atula side wenu ajayimirire jango otule tuula osobola otuula bano bonna Kadama's voice. This is Kadama's voice. Banks wa Palace wa Kadama. Wone go baita ambassador wa Kadama. Manza akwata amasi. Ninge kyatulese kitufu kiri kiwano. Kutunda ttaka. Never gamba work without play can make any Kadama. Can make any Kadama edalo Kadama. Do the katapu, yes. Nomuntu no akulengeze wa olabika bulunyu pala the banks okimanyi. My first time natoka ina nenkola nali ngambe baje n'abawarabu necha ne misante ate Kadama abawarabu babi batya tosobola mugeraganya kono nawe no skin ogigeraganya ku yomu oyinza mugeraganya ku baki ono brown skin girl ate bo babira kibabira white not brown skin kyabute kitegerekeka bulungi abawarabu bakyali bato ne banaye wako abawarabu yes baby bera bulungi ne gomanyi skin ya baba webere efanana mukwano yemu neyo simaina kyo babuzibuva tebanaba no environment tosamara mwezi nga tonabe noroza musikini environment yenyini n'amazira gebeyira jukira tegabera amu gabera mo omunyu tegaba stable ne wano awane waffe wano Uganda onaba amazi agenkuba amazi ag'oluzi gali fresh gansulo kitwita agabo galimu omunyu emuli mubi galimu mafuta engeji galimu ebintu bingi jukira eri n'enkuba ne bwetonye ebera celebrate ate mu abagenda nga tegabakosata kitegera ati kati ffe katonda yatutonda ka DNA kaffe nga kawufu we Ugandans okitegeera ffe tuli resistance nti sirimu bwaluma munze si bwaluma mu Filipino nze sirimu nsobola okumala naye ebbanga nga tomanya ate nga seekebezangako ate nga sinywanga ku ddagala septrin simumirangako naye mu Philippines sirimu wamukwatira emyezi 2 nga yagudde dda ku ndiri ffe katonda yatutonda bulalamu omusayi gwabwe muna ffe tuli strongly kyovola omwana asobola okubeera ku ddungu ebbanga lyonna nga talina mpeke yakenda lyamize stongo dan kira abaza sobola kutetenkanya nkuyiya nze siremererwa wakiri nyono strong resistance movement kyekyasoose noko kyakanya kikanya omundu omwana abeera ku ddungu ebbanga lyonna nga yingini yakuba naye ng'akulaga akyakola okitegeera nga talina nampeke gyamize nga tasula mu katimba kansiri tanywa amazzi simanyi bikoze okitegeera ebyo abasawo batugamba mulya ku green zibokera ku makyali ayo bubogo ya busatu ate simanyi emisano ddukemu emisinde ebiki ebyo omubiri ogukumi nga guli erete omwana n'abeerawo emyaka 2 naye okimanyi ambasada bwe tubeera eri teturwara nga bakama bafate nga wunye ffe tukola nnyo okitegeera ffe tukola nnyo tumenyeka nnyo n'osigala ng'olisted ate nga baba batakola ate nga balwala buli ddakiika balwalira ddala n'alwala kino n'alwala kiri anti omuntu akola omubiri abagukozesa
omuntu akola ekyo weerabidde ngo biri abagukozesa anti kisinzira kola ki tolaba oli omwana ali muli yagamba takolewa kambeerawo nga ntudde katate ne bangamba nkube enkondo kisinzira kola ki like omubiri oba togukozesa eriyo okukola nga kuli extreme okola nga kuli extreme nebeerayo okukola okuli normal okitegeera omanye okukola kwokoze nga bakukaka kwawufu blaza ofuna okukola omuntu kwakola nga akwagala ngo nebwe nkeera ku macha nezija wano mu jjolo nenange ettaka nezayo nenfuna kiraya nti najja n'alamba olwo kuli elese era nange nkwenyumiriza muno okukowa sikola ki sikowa negwokera mwacha nongamba tali yala sula wena mabina gundi eteyita weno kirira katonda wa nange nkowa nganze ki eri ne bwokera nga tori mu muddu za kukola ebyo tonyumira voice ajja babuulira nti waliwo sente nebakutuuka ekisani bakusasula omusaala nga togwagala naye nga ate ogwagala ngatozaagala sente ate nga wagenda kola nga sente nga ziwandibadde ozeetaaga naye byoyiseemu nga obulya ne sente tukiro kyalina kati nze ngenda kuwa example Sonko bwe naddayo ku kyeyo nagamba Nakamata okunyongeza sente yanyongeramu emitwalo eja joka naye natuuka ekiseera nga njula omugamba emitwalo gye 5 gigyeko bwe gibanga gye ginkozesa bino byonna wadde emirimu gyeyongeramu kusinga kujasooka yampeegi naye nakolanga nze nga sirina njawulo nti oba leero kisiibo nze n'ekisiibo n'ekitali kisiibo nga tusoba byawula nga nyinyuka 12 ez'okumakya ate nga sawa 4 dakiika 5 n'okuba nga nzuukuse okitegeera naye nga lwaki mitwalo 5 so bano kye bategeeza Omwarabu akuwa sente ne wejusa lwaki yazikuwadde nga ate kituufu gye wajja okunoonya okitegeera okay bendi nabo bano ba excada mwe babayita ye mama sina we tugane wakuba ku ki oyo Pro Max nawe oyo Pro Max nakikuba nochikubya dala oyo Pro Max ono teyakikuba yakigunda bugonzi wakola ku emyaka ngemeka ani nze bisanja 2 bisanja 2 tejawo miezi 3 ne miezi nga 6 wachi kitegeza contract ya sembai waduka anti nayongeza mu mwezi na era ne bankwatira linyunzi bunyo ate yenkambwe yakunyonyere ate yo nga gwaje esabira no nabo bakugamba nawo oba oyagala naddeyo kozi nali nti ogende wala ndabe manyidde kale wadde babininga ngamba watya ningende walala natenga wo wali waso okusinga wano ninga akamale gaddayo naye mukwano emirimu gye yankozesa mu mwaka gumu nali sigikolangako mu myaka giri 2 gye nasooka okukola abaana abanyumiyo linagamba nti mbeera mu nnyumba simange n'ebisenge 6 simange n'amadiira ameka nogamba nagirongosa atya ngamba ofunako kubaavu notafuna bagala oli wasinga waza side aba bayida one video nagikola abantu abakolera abavu bali bulungi ate omwava ine empisa n'abatasoma abo nabo baboke baboke oho ayagala olongose ennyonyo mugage ennyumba ebeera nnene nnyo bannange ate nga sente ziba ze zimu kubona naye wabutaba bunene buli kamu akekwasa buli kamu buli kanyomero buli kimu akuwa n'ebitali otayaga kulanga otudde bulobo tudalabanga akola loss kakati Sonko obadde okimanyi nti waliyo abadduka wano nga badduse enkumbi ne batuuka eri ate ne bagifata eri wabayo ekyatako kiri bali matching bali mantende voice akubulire enkumbi eri ebintu bingi n'okulunda abalima entula entende ate entende ezo zina amaggwa togenda sanga era omwana alunde alime entende agamba nti kyandibadde kirungi n'okera ssaawa 10 ng'obule tebunakalamuka entende ezo zookya zina amaggwa entula zookya ekitegeera ayejjukira abalimu abo bonna basinga kubeera nga bali mu ddungu lyennyini liryo kati bw'oba wagenda bakugamba nti ogenda kulima oba obisanga busanze ogenda kola mirimu gyawaka ekiriwo ekitye nti kampani emugamba ogenda kola mirimu gyawaka mukama onagamba emirimu gyawaka egimu gyegimu ku mirimu gyewaka ffe gyetukola wane waka tuli balimi tuli balunzi abaana n'osanga omwana ow'obuwala ng'ayimiridde ku kigana ky'endiga 10,000 ng'alunda ndiga ng'ekubulako etya wadde kubula lwa nsonga abasajja abalimye baba balina ettaka nga ddene nga yali siba kagundi kati gozita n'ozitunulya oliwo kuziraba olina oziraba eri egenze luddawa n'odduka yala ojita mu Luwalabu enkuti yandika yala kozita zikomewo
byonna nga ate olina olunula olina okulima abaana naddala bana abalima entende bana entende zireka tezirimika zenabeerako n'omuti gw'entende wakagwaliyo nga kyanga kimuli liba minene jambo ko bagikoma kombikompi kibanga kisansa olaba ebisansa kiba kyakulanga kisansa kati ezo entende simanyi bazitundula simanyi bazifunisa eggwako entende balina process nnene zirina process zisobola okuwera zirayanga olaba abantu bebalimanga mulinga I mean vanilla waliwo otuuka ng'olina ogitundula olina ogibikka ekitegeera waliwo balinamu ensajja n'enkazi waliwo ez'okuweekesa sima bingi just not bingi ekyo ekimuli ky'entende bamanyi kikwata like balina kye bakola oba mu luzungu bye bakolanga collecting nectar oyagala kiwake balina kye bateekamu kati omusiri gwonna olina olinnyayo ogende ng'okikola kyo kitegeera aye ng'ate waka emirimu tebagimutoolako akola egyewaka naluma tebagimutoolako ayina okukola gyonna kadenga bubiri nosigala ku mitwalo 9 kale nosanga bw'okimubuuza kugamba oyagala tuzikwongereko kiki kye tukuwongedde we balaba omwana omulala abaana balala kyasinza okubonaabona be baana abafumba emmere bano osanga boswo naye nga alina hotel alina restaurant kati ng'olina okwokya kubs ne bakuwa essigiri ku saa 11 ezokumakya n'otandika okwokya kubs zaabwe ezo zigende zikole ki ku maduuka okukola sumbusa akola bindazi asaplayinga amaduuka naye ng'omukozi ono Kadaama yalina okukola emirimu egyo gw'olina okukola ezinakusasula muyinayo muganda wange gw'alina ozikola nabo bafiiseeko bafuneemu amagoba tumuyinayo muganda waffe ali Jordan byakola amusiikisa bindazi ku mbuzi kino obwo obuntu bwabwe obwo obungoddiira bwabwe obwo sweets biki byonna olina obikola akeera n'akola basaplayinga amaduuka amasomero maki biki nze Sonko Muhammad program entugikoze nga tusinzira bano ku estate ya Jolo Property Consultants empya esangibwa ndese milioni 1.5 osobola okujja n'ofuna plot 2 osobola ogata plot 2 ku milioni zo 3 ez'ensimbi n'agayagala 5 ku 10 ogata plot ziba meka Kadaama zibamu 5 ku 10 ziba plot mukaaga ziba plot mukaaga so genda ngata plot ezate bona abaziguza omulundi gumu tuyinza n'okugiramu ku nsimbi milioni ngemu be mitwalo nga 5 n'ofuna 5 ku 10 wano tulinde se tusinzidde okola program eno bano bala bendi nabo bakola airport pick up Kadaama's voice mumanyi bulungi nnyo akola airport pick up ambassador wa Kadaama mumanyi akola airport pick up Palaso gundi gwatakola airport pick up mama Selini akola ne Selini ono gwe mulaba side wano antali tebamulaba anti olube balaba wano ng'omufaako nnyo lwakuba wafuna olubuto kakati ne mama Selini ono imama wa Selini yogumulaba Queen Selini okumutimbagano agambe ne Selini naye mwenyini alina driver so bango bookinze naye era osolo ita ku account ya Selini ya TikTok naye akola airport pick up bulungi nnyo bano bonanga embalaba wali wano bakola ko bwa Kadaama ba senior and ex Kadaama ate abampulidenga abagamba nti bafunya ekiruyi emizimu gyebora gibayita balinganga bagala okuddayo kuba kiri tugisamba wetu nejigira gibalemeddeko so gwali eyo akuba ekyeyo bw'obanga oyagala okugula poloti n'okwatagana n'abantu abali side eno kyoyitamu akimanyi bulungi era akifiringa tayinza kudisappointinga so osobola okufuna Kadaama's voice ng'oyita ku TikTok account ye Banks wa Palace wa account ye Kadaama's voice account ye ku ya Selini oba ya mami wa Selini bw'oteeka musiwe kiri era nabo osobola okubafuna nojja n'ofuna poloti 2 okuva ku emu kitundu okwambuka waggulu n'oba olina byagala okuyambako ng'ebyokuzimba n'ebirala era bw'okolaga nabo bulungi nnyo obeera n'omuntu omutuufu nga bali wansi wa kampani ekyasinza okubeera nga yeesigika okwetoloola ensi yonna ya Jolo Property Consultants ebintu byo bagambe nti nno omuntu aliyo tobeera ng'olina just milioni zo 3 naye ng'oyagala funa 5 ku 5 ng'ate bagambe yannya kitundu ogaa sigenda sobola kibanja mpola Jolo Quality Properties ekikkiriza yes kati jangu wabula etwagala kimanyampola abantu abasinga njagala bakitegeere ti at least jangu ne half ya sente ezo abantu baba milioni nnya kitundu at least kale jangu ne 2 omuntu naye akuwa ettaka ngagamba ono kyayagala akikola ki so sikuba nti abantu wa milioni 5 ojogambe nti wagambe kimanyampola nawe milioni zange n'emitwalo gyange 2 njakubeera ngamba waabira 2 mpaka ayi nekyera bw'oba ofunye kimanyampola the fact nti Jolo temanyi kubira abantu kuba banja kubateka ku pressure we kennyini ali eyo
webanje naye valuing ettaka lyo bannange ettaka kya bugagga valuing anti wano wentadde ssente zange ntadde mu bugagga nawe obeere ng'osasula tetugenda kukubira masimu gaffe naye gwegezako okwebanja osasule mu budde kati so nno mubitegedde bulungi nnyo naye tukyali ku mboozi z'ekyo tandise mpolampola naye gye bujja maaso tugenda tandika kukyalira abantu bonna abaagulako poloti wano mu jjolo tubeere nga tuwapulodinga ku YouTube ne ku TikTok zaffe mulabe abantu bano yagulira poloti wayisewo emyaka 3 ali atya ebintu bitambula bitya abakola ekibanja mpola bali batya nawe osobole okubanga weevaamu gambe nankambeeko wenfuna ewange